Mwebale. Spice. Ntera namuyita baby girl because era masoro omushana Spice ali real. Emikwano gy'abayimbi giba mizibu. I for one sijja nina emingi era it's rare ndwawo gamba nti onsanze nti ndine gundi sibalinaako buzibu naye omuntu asobola okugamba nti I think you need this kind of photographer to bring out this. I think you need this. Like, totally selfish. Yeah. Kuba ngamwe mbagambye nti waliwo ayogedde awo nasooka agamba generations ziyinza okubazawukanamu a little bit, you know. Mulimu ebintu by'oba totwalanga by'amaanyi. You're like, I'll use my phone to take a picture. Chiba chimala, you know. And then she'll tell you, the first photographer gwe nafuna ngantambula naye. I think Spicy yamufunira. Like, you know, you need a photographer, no server contacts, she's not selfish, she'll call that person, aba connecting it. Totally selfish. Atenge ekyo kimanyiddwa nnyo mu bakyala, you know. But Spice, thank you for being real. Tali regular. Ate bambi kakaagaliza ndozera kyekyo selfish. N'ekirala, in this industry ng'omukyala, as a young woman, young lady nga Spice, openinze nnyo amaaso ebintu bingi nnyo. Mulimu ebintu abasinga abayimbi wano bali bateefiirako, you know, like how you dress, how to, you know, ayongeddemu nga omuyita nti she's a star girl, ayongeddemu ekintu akyongeddemu, and then you're like, ooh, you know, nolaba nga industry egula. I'm telling you, we should be grateful for Spice Diana. You know, industry yeyongeddemu there's that, yeah, what is it called? She's always coming up with something new. Yes, showbiz, you know, she has branded herself so well. You know, or maybe it's not all about singing, going on stage, making that money, go back home and sleep. You have to think of other things as well. Yeah? So, nze sijja kukwekereza wamma. Tukulabirako, yadde tuli bakulubo. There's some things we see, no gamba, akaana kano nze kaita kaana ako. I don't know if it upsets you, but I feel like, akaana kano kalabi, you know, nekakuba ekifaananyi nga kya ttabbu nga ne Beyonce tannakifuluma. Just saying, honestly, you know. You don't know. I'm here because I'm grateful. You're real. Webali kugatta abayimbi abasinga obagatta. I don't know how we do that. Abantu abasinga bakolagana naawe in ways of, you know, they come to your home, we are close to you. It's not easy. It's not easy. Abayimbi tulina obuyisa bwaffe. Buli omu alina obuyisa bwe. But okugatta abantu in one place, it means a lot. It says a lot about you. So come 10th January, we're truly to support you, baby girl. I have my table one. Yeah. Kubanze ne ku concert yange, when I was getting my costumes ready, she was part of the costume team. So Spice, thank you. Thank you for being who you are. Mukama jachikubanira kyonna ky'obasale. Kale bani. Thank you so much, Rema. Rema kaimba chaka Spice kotero kuyimba mu nyumba. Oh. Wanji? Rema kaimba chaka. Wewe mwenyumira. Ni kama kaina vibe yako. Tuzayiza nalongo. Wanji? Kankwe Mike. There's a song Mr. Lee wrote for me, bakaita Dr. Ali. Twali mu studio nga kayimba ndowooza ku Rema. Dr. Hamza. Go wayimbira Hamza kayimba Spice. So toina kali specific. Obimba businga mwagala. Okay. Baby boy onsanula, wenkola kala sinagazala. Baby boy
Baby. That was a hit. Oba tukakole remix. Baby Jamondabe. That was a different vibe. Baby Jamondabe. Mokwano Jamondabe. Why didn't you touch my body? That was nice too. Thank you so much, Rema Namakula. Another round of applause for Rema. Spice webale nnyo kugatta bayimbi. Rema kyayogedde kikulu nnyo. Every time Omwana Spice. what I see is a slack down making our way. Ni sawa. Temuyaya na Spice abamala. Temwesindika. Always looking late. Atenga security ya Kabaka Saba. Thank you. Alright, but yes, first drop it down. Let's bring the house to order and we start this officially. Journalists, let's use the other row so that temusikiriza bannammwe abali emabega si ekyo bakola ki gulira ticket ya Spice Diana ne t-shirt eriko Spice Diana ba Spice Gadgets bannange mujje ku Jude Color Solutions ebyamanyi ebirungi ennyo weebiri. Take this opportunity to thank KT Events, our fellow sponsors, Source Management, the media houses, Never Spice Gadgets. Thank you so much. Mwebale nnyo aba Jude Color Solutions. Simanyi bantu kuffe kayimba kyaka Spice akasooka okukwata omubabiro ne buyimba bungi nnyo kyane ebadde mpanvu nnyo. Alaba nga nze yakajja kubanga consistency ebaddewo ate nga mmwe mugireeta. Munjagadde ebyensusso nze nzira naawe n'ebigambo ne binzigwako. Njagala nnyo okwebaza media mwenna abampandiseeko ebirungi mwebale nnyo. Abampandiseeko ebibi nammwe mwebale nnyo. Mundaze ekkubo ettuufu, mungolodde, mumbuuliridde, mundaze ekituufu kye nina okukola nga muyita mu binjawulo bye mumpandiikako. Ate abamu munkubye si nnyo, abalala ne munkubira ddala ku mutwe. Naye ate abampandiseeko ebirungi ne batereezaawo. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mu industry eno najjanga mwana naye nkulidde emikono gyammwe. Era mwenna bampadde amagezi. Mwebalire ddala, temukoowa kuba nze ndi muwala muwulize. Era singa sibadde muwulize ndowooza sandituuse eno. Kubanga ne bw'abaani naŋŋamba kyaŋŋambye awulise. Era bye muŋŋambye byonna mbitutte byonna. Nze buli muntu gwe ntuukako n'abaako kyaŋŋamba ematu gange ngaggula ne mpuliriza. Era mu bigambo byammwe buli ali wano ne bw'oba nga wayatandise kuyimba jjo n'ojja n'okuba akaama ajja kuwuliriza.
mu bigambo byammwe mwetambulidde era ye Spice Diana gwe mulaba oluvannyuma lw'emyaka 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mulina kye mwogedde wano ekyabayimbi okuba nti tukwatagana ki abayimbi bannange simanyi nakindi, simanyi we nyinza kubeebaza abasobodde okujja leero n'abatasobodde. Mwenna mwebale nnyo kunjagala nga bwe mbaagadde, temunjiwangayo, munsapootinze nga bwe mbasapootinze, temukooye, but all in all kiva ku nkolagana. Ate nange omuntu bwanneggulira nange omutima nguggula, kitegeeza buli gwe nkolaganye naye abadde open and free and loving Jendi. Mwebalire ddala, mwebale nnyo. Njagala okwebaza Haji Keti. For the first time omwami oyo nze nalootako kukola naye Mukama mulungi nti akaseera katuukiridde. Mu myaka 10 nga ndaba baategeka n'eŋŋamba oba be b'amaanyi nze sinnatuukayo. Nengamba naye kankole nnyo nja kutuukayo. Era nasanyuka nnyo nga tugenzeeyo ne maneja wange n'atwaniriza. Haji Keti, weebale nnyo okwagala abayimbi, weebale nnyo nnyo okutubeererawo. Ate takoma ku kyakuba promota muzadde, ye muntu ajja okubuulirira, akubira essimu agambe Spice wano tewateredde, yongeramu amaanyi. I think ffenna kye tuba twetaaga. Keti, mwebale nnyo, mwebale ddala ne Jimmy, mwami Jimmy, thank you so much, mwebale kunzikiririzaamu. Kyemukoze Serena, mu myaka 10 omukono gwammwe gwa maanyi ate gwa kyuma. Njagala okwebaza abantu bonna bentambudde nabo mu lugendo nga bamaneja bange Douglas abusengeka bulungi nnyo n'okunsinga ndowooza. Kuva ku Dr. Fizo, I think I talked to him like 2 days ago, and then netwejjukanyamu. He's not in Uganda, but I want to